mukadde waffe Dr. Kano Kiza Besigye n'abakulembeze bonna aba Forum for Democratic Change, family ya Mulwana, abayimbi abali wano ne banna bitone mwenna. Sooka mbetondera ng'omukazi omuganda okujja kumufunga ndi bikalu. Naye mbadde mu palamenti awo era tuli awo tuguluba n'abasajja. Kawungezi kano tubadde tulwanagana nabo, bateekawo saako mu poliisi Exodus ne batandika obusente bw'omupoliisi omutono bwafuna ne babusalako lwampaka kompaluzale saving. Akasala k'omupoliisi akatono ako ate ne basalako lwaki lwampaka. Naye okumala emyaka omupoliisi bamusalako sente naye ate tajjaayo, teyeewola sako yaabwe. Kaakati palamenti akawungezi kaleero ebadde efuna lipoota eva mu kakiiko ka internal affairs, ate nga mukimanyi ndi shadow minister wa internal affairs. Mbadde nina okubeerawo. Oba ebirala byonna tetubisobola, neffe tetugenda kugwamu maanyi kukubira babbi nduulu. Mwe bannayuganda muleme gamba nti temwamanya ng'eggwanga lyammwe baligabana. Naye bwe mbadde nfuluma awo kati ne baŋŋamba nti nno wano waliwo okukungubagira omuzira omulwanyi. Ne ŋŋamba boarding naazambala enkya kaŋŋendere mu bikalu naawo ntuukewo ndabe nkaabeko wamu n'abayimbi, nkaabeko n'ab'amaziga g'eggwanga, kubanga bagamba nti omunafu akwasiza ku ki? Okufa kwa Mulwana nange kunnyambye obbalabako abayimbi. Newe baba abamu tebaliiwo wano, naye Katonda eno platform gy'atuwadde olw'omuzira waffe awummudde, ate era naffe bwe tubasanze nga nammwe mukaabira munnammwe. Okusooka kwa byonna ssebo Dr. Kiza Besigye nkukubagiza. Abantu bangi tebakumanyi, bakumanyi nga Kiza Besigye omulwanirizi w'eddembe. Naye ffe abamu Mukama be yawa omukisa okusemberera tukumanyi nti oyagala abantu. Tukumanyi nti ojjanjaba abalwanyi. Dr. Kiza Besigye tugendeyo ne tulwanirira eggwanga, naye Dr. Kiza Besigye amanyi okuyimirira ne activist. Ekyo kyanjawulo. Sigamba bugambi nti omuntu afudde waliwo platform kumufuka ngende, ne Dr. weebale nnyo. Bwe ndaba abalwanyi bannange abagudde mu lutalo ne ndowooza nange Mukama byampisizaamu. Era bwe ndaba abantu aboogera ebintu, ennaku ezo twabaddeawo nga tukungubagira mukyala Cecilia Ogwalu, ne nyimirira emirundi 10 sipiika n'atannonda. Ne ŋŋamba Mukama walinnyambye ne sifiira mu lutalo muno. Nange namboze nga ngwa mu lutabaalo luno nga bandeeta wano mu palamenti ng'ekiteeso kinkungubagira nabbanja yakireeta. Nga sipiika atunula ati ng'agamba gweyogera ng'agaana abangi. Ne ndaba wali ng'abantu bakungubagira Cecilia Ogwalu ne bamwogerako ne byataakola, ne bamukkirizisa ne byataakola ki? Ne byatakkiriza. Naye Dokita nkwebaza kubanga wadde Katonda yagaba obulamu, naye gw'omu ku bantu nze abankwatiddeko. Kubanga Katonda agaba obulamu naye ayita mu bantu be ne bakwatirako ku ki? Ku bantu. Nze Dr. Besigye ankwatiddeko nnyo. Olumbe nga lunumye, nga mbonaabonedde mu struggle, naye Dokita ebbanga lyonna abeerawo. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ate Dokita alina enkola bw'akudduukirira
tagenda kadala nakola ki nayogera nagandi banange ndoza munjagale nnyo nze omu kubajjanjaba Nmbooze oyo okujjawo Nmbooze nga yayagadde nakola ki nakyeyogerera. So nsaba mwongere obugalo. Dokita webala okujjanjaba Mulwana. Nze Mulwana nayogerako naye era nambuulira sebo kyobadde okola webale nnyo webale eddala. Ate n'okubeerawo wano abayimbi omukisa guno gwe mulina guno baagala gubatwalako. Mu Uganda muno mulimu abasajja simanyi oba babatuma ki n'abakazi abo buli kye balaba bakyeyagaliza. Waliwo kati omu ku babava asula obubi ennyo ayagala kutwala National Theatre agitwale. Wano we muli wamabega waliwo essomero bali baliyita Shimoni Demonstration School. Shimoni eyo yaliko n'ettendekero ly'abasomesa naye we baali bagitwala njijukira olunaku olwo mu Parliament nga bagamba nti bagenda kuzimbawo woteeri ezilisuza abacyogamu. Honorable Elias Lukwago ng'akyakiikirira Kampala Central n'ajagamba nti baleete mumenyawo essomero naye yali mukyala Museveni yayimirira n'atunuulira Lukwago ono n'agamba Lukwago olina omutima omubi. Omanyi emirimu egiryawo, omanyi abagenyi abajja ku kyogamu nti bagenda sulaawo balekere bannayuganda sente empitirivu. Omanyi sente zinava mu kyogamu amasomero ge tugenda ozimbamu obungi bwago. Era munange olw'okuba baali bangi essomero ne balimenyawo. Naye naguno gujwa ekitundu ekimu nsiko ne gye woteeri gye baagamba teyasulamu bakyogamu naye kati Palamenti yegipangisa. Palamenti ekifo ky'okumala wano ekizimbe bagenda wali kupangisa eri woteeri nti ababaka ba Palamenti tutuule eyo just kufuna bufunyi we baweera abantu abo sente. So abayimbi bannabitone wadde ffenna National Theatre yaffe naye ate mweyammwe ak'enkizo olumbe olwalya Shimoni na wano lujja okujjako nga banange musaze amagezi ne mutwegattako. Ffe tuli batono nnyo olutalo luno singa lwaggwa dda singa mwenna musalawo ne mutwegattako. Musobola okugamba mbu ebyobufuzi bisa Mulwana afudde naye waliwo n'abayimbi bannammwe era abalala abafudde naye nga tebabadde mu byabufuzi kubanga eggwanga ebbi liba bbi eri buli muntu. Tewaliwo wogamba mbu gwe omuyimbi bakukolerayo eddwaliro eriryo kubanga gw'oyimba ku bya mukwano byokka switi nkwagala ebintu ebyo bikola. Naye bannange tubasaba buli muyimbi nga waliwo ekiseera we kyatuuka mwenna abalokole bwe bakola leediyo mwenna ne muyimbayo ku luyimba lwa Katonda mwebale era mwekubire mu ngalo. Naye twagala buli muyimbi ayimbeyo ku luyimba olukwata ku ggwanga. Kale bw'obanga ffe bye tukola bibi yimbayo oluwaana Museveni. Bw'aba yakola ebituufu, bw'obanga olaba Museveni byakola bye bituufu, kale yimbayo oluyimba olumuwaana omugambe nti abeewo ne mutabani waafuge. Kubanga omulembe gwe tulimu tewaliwo kalayini ka wakati. Obeera ku sayidi eri oba kweno. Gwe bw'obanga olaba oluyimba olw'okwenunula luganye, kale yimba oluwaana oli bannayuganda bakulabeko bayingire ejja mu konsati yo bagijjuze. Mulekerawo okutulekera struggle abayimbi. Ennaku zino etteeka lyammwe liryawo mu Palamenti. Dr. Yudaman yalikwatako bw'ati erya copyright n'alireetawo mu Palamenti naye balitambuza muki bwebuzaabuza beetooloola. Naye nga omuntu munnakitone nga babawadde etteeka lya copyright oluyimba lumu lukumala ogaggawala ng'abo abazungu be musomako. Naye ensi bw'ebeera ey'abalyazaamaanyi buli muntu ekulyazaamaanyiza weekusanga. Njagala kwebaza Mulwana. Waliwo we twali mu kalulu aka 2011
nze nali ku mwanjo nnyo mu baali bateekerateekera. Twalina abayimbi, twalina Mulwana, twalina ne Sebbaale. Sebbaale n'ayimba ennyimba, ne Mulwana n'ayimba oluyimba luno. Naye Sebbaale mumundabirako eyo wayita ennaku ennyimba ze yali ayimba ne bamugamba mbu kati agenze kuyimba zawerese creation. Bamuyimbyamu bye bamuyimbya, nabadde ndi awo ne ngamba eze Sebbaale ennaku zino ali luddawo yagenda ewa muzeeyi. Naye Mulwana omusajja amazeeko era nsaba tumukubire mu ngalo. Tetuganye mu struggle tujja sanga obuzibu. Naye ensi eno tetugiriimu lw'abalamu. Ensi eno tugyeyagaliramu lw'abafu abakola ebituufu. Era mwami Mulwana ono Lord Mayor abadde wano ng'ayogera ku bayimbi abalala. Naye nze ku lwange sirabanga ku luyimba nga ndi mu campaign olukwata abantu omubabiro, abantu ne batambula mayiro 10 n'amala okutuuka gye mugenze n'abuuza nti mpozi natambudde kuvaawa, n'atambula okuva emukono nga bataddemu oluyimba nti toka kwa balabala Besigye anayingia. Abantu nga bonna bafatanyayo, ng'olabira ddala nti buli muntu yenna omuyimbi ono n'ebigambo byebyo alese enkyukakyuka, akoze contribution ey'amaanyi mu struggle. N'olwekyo basebo ne banyaba abayimbi tubeegayirira. Ensi zonna eziyise mu ntalo nga Uganda zeerimu, ziyise mu kuba nti nno abantu mu buli sekita bafuuka ba activist. Oba oli lawyer ng'Erias Lukwago, teekamu activism. Bw'oba oli munnamawulire nga Nmbooze, gabeeremu nga activist. Bw'oba oli muyimbi nga Mulwana, beera activist mu kuyimba. Bw'oba musomesa, beera activist mu busomesa bwo. Waliwo kummwe abamu abagamba nti abo Nmbooze bafunyeemu Nmbooze MP. Kaakati oba nga naawe otegedde bifuna, jangu nno otwegatteko naawe obeere. Jangu otwegatte anti otegedde ti Nmbooze babiyingira bakoze eki? Ekyali badde ekizibu singa ogamba tebifuna. Naye nga kitogamba nti bifuna ne Nmbooze yakola ki? Yafunamu. Naawe jangu palamenti eyo tennajjula. Kakati erimu ababaka 15, ffe tetuwera na 10. Kitegeeza wakyaliyo ebifo ebirala bingi nnyo gwe bw'oba olaba nti ojja kulwana bulungi ng'oli MP. Naye naffe tetwayingira mu struggle eno nga tuli be-MP. Twasookera wansi. Naye kikulu ennyo twatamwa ebigenda maaso mu ggwanga. Ne tugamba awanyuwa ki? Waawo kaakati katugende tutambaale. Ekiri atabaala banange kyekiri anaakola ki? Saagala mwekwase Mulwana mugaye nti Mulwana ng'afudde ebyobufuzi bimusizza. Yes, naye olwaleero waliyo abafu abalala bangi. Naye banange teri nnaku yakufa ng'oli mujega. Waliyo omusajja omulala mu Kampala muno afudde ng'alina emyaka gye gimu n'ono. Naye teri yamutegedde. Mukazi waali eyo yeekulukuunya akaaba bw'omu nti ennaku ogindekedde. Naye olw'okuba nti nno awafiira omuzira tewabula nsiitaano, ono engeri gy'ali muzira kyova olaba nti nno ffenna tuli wano naawe oli wano. Kano akaseera ffenna kagenda tujjira kampaka. Teriiyo muntu asobola gamba mbunze sirifa. Ekimu ku bintu by'olina okwekolera bw'olituuka okufa ogenda kwefiira okufaako. Teriiyo gw'oligamba mumunafu oyo engeri gy'atabadde mu byabufuzi okufa kubadde kumutuukiridde kagundi amufiiremu. Buli muntu agenda kwefiira okukola ki? Okufa kwe. N'olwekyo abantu batya nnyo okufa, kwe kutwazizza eggwanga lyaffe. Abasajja ne baliira eggwanga lyaffe mu ngalo zaffe nga tutunula kubanga tutya okukola ki? Okufa. Naye ekyennaku era tumala ne tukola ki? Ne tufa. Ate omuntu afudde ng'oli mutiitiizi ofa bubiri kubanga ofa ne weerabirwa. Ofa ne ku kyalo ne batamanya nti wakoze eki? Wafudde. Bananga abeefudisi kano kamwe kensembyayo.
nze nali mu DP olwaleero nsanze Mawu mu Parliament lwensoose omusanga bulijjo bukyangalya bwa minisita yeeyisayise eno naye olundabye n'adaganyesa Nmbooze mupi wange kubanga yeetisse ogutereke Museveni amutisse etteeka ery'okukyusa ssemateeka kati olwaleero abadde alina okujja mu Parliament kubanga balangiridde nti kaweefube w'okukyusa ssemateeka atuuse nate era bwe mulabye ne mugaa nti Mawu minisita eyasooka yaleeta biiru mu constitution kujjawo komo ku bisanja bwe twamala okukola constitution Museveni ajjajjamu obuwaayiro obumuganda okukola ki okwesimbawo eyasooka yaleeta etteeka erijjawo ekkomo ku bisanja ababaka ba Parliament ne babawo obukadde 5 ne bajjawo ekkomo ku ki omulundi ogwo oguwedde nze we bamenyedde omugongo ne baleeta okujjawo ekkomo ku myaka nga mwami Museveni agiwezezza 7.5 ate nno nga yagiweza dda naye ngamba egiri official nze bwendi mukazi mmanya emyaka gy'omwana mutunulira naye Museveni oli wa 85 ensanvu gireke gwe omusajja waliwo windi Muteesa wamulaba afuga ng'oli mukulu waliko ku Muteesa Kompote First waliko ng'oli mukulu babinayisa wabalaba naye gwe olemedde mu nsanvu bakulu banno bagenda dda naye olumbe terwerabira sikyogedde gwogambye so mbadde mbuuza Mawu ti minisita eyaggwa yaleeta yajjawo komo kuki ku myaka kati Mawu oze kujjawo komo kuki kukufa kubanga ye limitation yokka gyendaba Museveni gyalowooza ekoze eki oze kujjawo komo kukufa Mawu alina ekintu kimu kye yayiga okwogera ku Museveni ebibi era ebigambo byaŋŋambye awo muleke afune jjajja emmere ye ebigambo byaŋŋambye bibadde biki bisufu naye kati Museveni asigaze ekintu kimu kujjawo komo kufa yalowooza nti ffe Bannayuganda yatugulika dda kyava akwata omwana we ayimiridde nobwati yayingira amagye nga WLDU naye WLDU oyo atuuse ku bwajjeno bwa UPDF naye n'okuva magye ayagala okujja eno naye n'okuva magye ate tayagala kuvaayo ali awo wakati Museveni watuukidde ekiseera okwesigula n'agamba ne mutabani we n'ajja atongoza ekibiina ky'ebyobufuzi ng'amenya amateeka kubanga ffe Bannayuganda tumulaze nti luli balumbe lwe luli mujja mu buyinza lwaki abasinga obungi bakkiriza embeera embi leero ku makyanda by'omukazi ku social media ng'atema emiranga ng'agamba omukazi deputy simanyi alina eyitwe yamenye ennyumba yange yiyo naye ng'akaaba nembuuza Bannayuganda munaakaaba kutuuka ddi basebo ne banyabo Museveni akomyewo mu Parliament kukyusa ssemateeka tetumanyi oba ku luno agenda kujjawo kulonda kuba Mawu kyanzizeemu Mawu aŋŋambye ti ku luno tugenda kugirawo ddala kulonda of course ayinza okuba abadde akola ki naye nga Museveni ekyo kyasigalidde kubanga n'okulonda bwe tulonda gwe walonda yafuga kati engeri gyawulidde jjabba akalulu ne Mawu byayogedde ne mbiyita eby'oweewusa nti ku luno ndeese amendment yakugjawo kulonda nakyo kisoboka kubanga omusajja yategeera nti mutya nnyo okukola ki okufa naye njagala kumaliriza nga mbagamba mujja kwefiira abeefudisi Mawu ffe yatutwala ka pick up
abayingira nakaseronze nenkawuukako ku geti awo mwala bona ali enisikiri we yabuuka kukapikapu ka polisi ng'emutwala nange bwento bwe nabuuka kaki naye ate okugenda okutunula emabega bwetu kyo mawuyi akayingira nga namuli ati yennyini owange ajja avuga pikapu endala agisiize kale ezaki eza bbulu nammwe mulinda amuli ati amale fuuka minisita nga mawu mwagala nammwe amuli ati asange bannambooze b'ebiseera byo mu palamenti amale baga nti kati ng'aleese etteeka lya Museveni nga minisita. Mbasaba mugende e Katonga mukungubagira omusajja ono. Naye mbasaba n'ekyokubiri mulina okuddayo Najja Nankumbi. Mulina okuddayo wa sebo president teekateeka nze nwana Kimerika. Omanyi Amerika awulira muyombagana Afghanistan ngaga nti owaayo osobola omala Afghanistan nange nonnumba akulumbawa Afghanistan jakubira nze FDC weritandika mbu mudda Najja Nankumbi ngenda kujja mulekerawo okulira ekigambo ky'okugumingiriza nga bwe twagumingiriza mawu n'atuyiwawo kati seba abadda ngona mu kifuba nga bwaseka Nmbooze ndese nateeka lya kujjawo kulonda nga yenna yeesugudde. Basabo ne banyabo abanaddako okugenda bateekwa okubuulira Mulwana ti ekyakutta ffe tuvuddeyo nga tukimaze. Obutalya musajja ono olukwe kwe kukola oba ye yakoma nsambya muddeeyo mukole homework abatwalawa Najja Nankumbi. Tulekerawo okudduka mu bibiina byaffe ng'abayaaye babitunze. Abasajja bano banona kimu ku ki kyenva njogera bwe ntyo nadduka mu DP ne ngenda mu NUP. Bwe tutalwanyisa basajja bano nga bakyali mu FDC enkya bajja kunona ki kubanga kati bano bafuuse bakasomba kakola ki agenda n'abuuza nti oli bwe yakitutte baamukoze eki abuuza akena bwe yatwala UPC baamukola ki tewali mawu n'atwala DP baamukola ki nti tewali kati ndowooza nange kantwale ki FDC ekinaavaamu ng'omulala aga nti bamuli yatwe batwala FDC baabakola ki tewali nange kantwale NUP. Omusajja ng'asigaza ekintu eki kyeyeraliikirira ekirimujja mu buyinza kufa kyova olaba ng'awandiika n'eddaame nga yekubya n'akafaananyi ng'alaama ng'akaweereza mu social media mumulabe nti n'okulaama akoze eki alaamye era n'okulaama alaamidde mwana we era ku makya nga bakwata ebimpemempe by'abasajja n'abakazi nga bayimirira nga batimba munnamagye ali magye ekifaananyi nga batongoza kibiina kyaki kya bufuzi. Ejjooga eryo lisaana likome. Aba-FDC mwe muli ku front line. Olaba Uganda egenda erwanira Somalia nze ani atajja kulwanirako Najja Nankumbi. Mutuyite tuyimirire mu bigere by'abazira bano naffe tukolewo ekipya tulemenga okukuŋŋaananga okukaabira munnaffe omu ye ng'omusajja nga yeeyisa kutuuka ku level nga bagamba FDC Musesiri yafudde naye muwala we ali eri akyekubaganyaamu oba ajjiramu FDC oba mu kibiina kirala. Katonda astagfirullah. Nekyo kyangu kiri kibi nnyo. So njagala kukoma wano Mulwana munange wumula mirembe tetulina kyakukola eryo ffenna lyeki lyekkubo aba-FDC tugende Najja Nankumbi. Abayimbi mutuyimbireyo ku buyimba bwaki bw'okwenunula. Tugenda tandika okukola loolokolo Spice Diana Bebe Kulu Lutalo Wizo Kamiliyoni na mwena ne bapukamingi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mulwana munange Katonda akulamuze kisa mwebale nnyo mwebale ddala. Sebo President omulimu gwe wabaddeko nsaagala ng'okusazeemu nkusaba okomewo nkuddiza omuzindaalo
ndowooza okyalinayo kyosobola okumaliriza ku byenjogedde ate okole n'omulimu guli sebo gwe wasazizaamu. Ddala okuviirwako muganda waffe Adam Mulwana toka kwa barabara. Mbadde sigenda kwogera neba ngaaja ng'oyogere nga sigenda kwogera wa bintu bibiri, naye nga sinnabyogera kansooke nebaze abayimbi olw'omukwano n'ekitiibwa kye balaze muganda waffe Adam Mulwana. Twali tumanyi kyoba oli awo abayimbi mu kibiina kyabwe balina oludda lumu lwe bakola ki, naye kinsanyusiza nnyo nnyini ddala era okuba nti nange nja kugenda mu maaso n'okwongera okutunuulira ekibiina ekyo mu ngeri emu oba endala olwa kino kye bakoze eri muganda waffe. Njagala okwebazaamu Dr. Besigye ak'ensuso ku lw'okulabirira n'okufaayo ku bulamu bwa muganda waffe Adam Mulwana. Naye ate era njagala okugaba bannabyabufuzi ffenna gye tuli, kuba kino tekiri ku Mulwana yekka. Ti Mulwana abadde wansi almost 2 years. Naye kyannaku bwe tutuuka mu biseera nga bino olw'okuba publicity tuvaayo, naye ng'ebbanga emyaka kumpi 2 bw'otunira bannabyabufuzi abadde bagenda okulaba ku Mulwana oba oli awo singa bagenda bukyali n'ebbanga lyandiyongeddeyo. Kituwe ekyokuyiga nti kiri ku Mulwana nkya kiri ku ggwe, luli kiri ku ono. Tuleke kwagalanga abantu mu bufu ne mu bulamu nga balina ebizibu tuyimirire nabo. Twagala nnyo okukolera ebintu mu publicity. Bandabe nabaddewo ndi munnabyabufuzi, ky'oba olaba neebaliza Dr. Besigye ak'ensuso ti ne bwe babadde nga tebamulaba tayise mawulire abadde agenda okukola ki. Naye ffe bannabyabufuzi twagala nnyo okukolera mu mawulire. Bandabe nabaddewo naye nga mu bulamu bw'oyo omuntu tobaddewo. Tukwatibwe ensonyi mu mitima gyaffe bannaffe ababeera naffe nga balamu ne mu mbeera nga batwetaaga tubeere nabo. N'olw'ensonga eyo njagala ng'aba FDC, kuba Mulwana abadde wa FDC, Dr. Besigye, bano abaana omanyi how they suffered for FDC. Kyannaku today nga FDC najja Nankumbi Katonga nga tuli be FDC. Nsonga ki lwaki tetutuula ne tusigala omuntu omu FDC? Dokita osobola okulaba nga FDC nga bwe tuli ku Mulwana wano nga tuli bumu, bwe tujja okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'okujjako nakyemalira. Naye nga twogera Katonga, twogera najja Nankumbi, we can't join forces okulwanyisa nakyemalira. Bino sibyogerangako ebikwata ku bya FDC, naye I know abavubuka nga Mulwana abeewaayo ne badifyinga all odds ne baga tuli ba FDC. Olwayo bakubuuza oli wa FDC najja Nankumbi oba Katonga.
bwe tubanga tetusobola kusolovinga bya mu nju ewaffe lino eggwanga Museveni lyayonoonye bw'ati tunasobola tutyo disolovinga. Nkusaba dokita omanyi sitera kwogera byange bitono naye nkakasa tewali kisobola tulemesa okuddamu okubeera omu ne tukati wano twali bali tuwekera Mulwana nga ffenna tuli wamu naye okuwulira owekitiibwa onayogera si waffe olayogera really buli omu alina kyakontributize ku FDC ate abalala bakontributinze binene nnyo n'obulamu bwabwe. Tukozese okufa kwa Mulwana nga kutugasse bwe tuti tusobola okwegatta ne tuddamu ne tubeera omuntu omu. Songa ki tasobola kwogerwako. N'olw'ensonga eyo njagala okusaasira famire ya muganda waffe Mulwana titujja kgenda mu maaso n'okuyimirira nammwe mu mbeera zonna era nga bwe tubadde mu mpolampola zaffe ezitali za mawulire. Era kusaba na byabufuzi naddala Dr. Besigye okusigala nga Mulwana alese abaana bato okusigala nga tubeera nabo osanga Mukama Katonda gyali wadde tatuuse ku ekyo ekiruubirirwa ekyamulemesa okugenda okuyimba okufuna ssente mu balala n'agandiwa opposition nga naye akyeyagaliramu byonna gyali. Saba Mukama Katonda ffenna abali wano luno buli omu yeekube mu kifuba nti singa leero nze ali wano nga Mulwana abantu bano bandize gyendi oba bandinjogeddeko ki kyekisinga obukulu mu bulamu bwe tukyalimu buno obw'ensi. Mukama Katonda abakuumire ne muganda wange Mulwana amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Otuuse obubaka bwo eri abakungubazi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno saasira famire ya Mulwana, bannamwandu ab'enganda mwenna abali wano. Mu ngeri y'emu saasira mukadde waffe ali wano, kitaffe mu nteekateeka zonna eza struggle kano Dr. Kiza Besigye, bamemba be FDC abali wano, abakulembeze okuva mu bibiina ebirala nga NUP, Honorable Mwiru, Musiri n'abalala. Era mu ngeri y'emu neebaze era nsaasire aba artists abali wano. Mbiwulidde ebigambo bya mwannyinaffe Fiina owa Uma wamu ne mutabani wange Arona Mubiru n'abalala bonna abakoze enteekateeka eno ey'okubeera wano n'okuva amawulire lwe gaabaddewo abatambulidde mu nteekateeka zonna nga serabidde jjajjange obwedda bwe tuwuliziganya Asumani Semakula n'abalala mwenna, nammwe mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero. Njagala okukkiriza nti ffenna abali wano tuliwo lwa mukwano, tuliwo lwa luganda, tuliwo lwa kwagala. Tewali gwe bakase kubeera wano mwenna abali wano. Era njagala okubeebaza nti omutima ogwo gwe mulaze solidarity nkulu nnyo. Ne bwebeera struggle nga waliwo omu abagenzeeko embeera efaanana bwetyo. Nga sinneeyongerayo na bigambo byange, muzikirize ntwale obuvunaanyizibwa okwaniriza omubaka wa Mukono North, Mukono municipality. Manyeri gye twalwanirira ennyo Mukono North ne basalako Honorable Nmbooze Bakireke.
era njagala okwebaza omugenzi agalamidde wano olwaleero olw'omutima gwayolesezza n'obuvumu n'okwewaayo. Kigambo ekyo si kyangu. Oyinza okwogera obwogezi ku struggle n'oyogera ku bintu bingi naye nga tomanyi what it takes to sacrifice. What it takes to sacrifice. Mu mbeera yonna Mulwana has made a personal sacrifice, and that's why I'm celebrating him. Manyi ki kye bategeeza bw'oyogera ku sacrifice in the struggle. Okkiriza byonna ebinaakutuukako nti nnyingidde luno. I've chosen this calling, I've chosen this course as a person. Badokita bano Kiza Besigye ennaku ezo twabadde Makerere bamaliriza okusoma bakola ne gye bayita Hippocratic oath n'alayira ekirayiro tinyingidde ekyo fe mu Busiraamu tukiyita kunuyirira. Bw'omala okunuyirira nti kandeese nniya ngenda kukola kino oba omaliridde nti ebinajjirira Mukama. Era bw'omala obiyingira omanya nti ndiyo ku contribution eyange. Nebaza Mulwana nti abadde akimanyi nga n'amanya nti muyimbi n'amanya nti ebinaddirira bibye. Yali badde asobola okutwala layini endala egamba nti kankole kino nekino nekiri. Nze mu bayimbi abayimbi revolutionary songs ku lukalu lwa Africa, of course kwe bali bangi, naye Mulwana ali ku mwanjo. Bw'oleeta list eyabalaka Dube, waliwo abasajja nga Chiko Kimola owa South Africa, Mandela nga bamusibye ali ku Robben Island, nga n'abayimbi tebabakkiriza kuyimba kulinnya Mandela, naye n'akozesa ekintu ekiri creative n'atandika kuyimba We Miss You Manero. Feze twazinirangako We miss you Manero, where are you? We miss you Manero, where are you? Nga ayimba Manero abantu bawulire bamanye nti ategeeza Mandela. Where are you Mandela? Naye wa mentioning erinnya Mandela we bamunonera. Nagamba naye kankozesa ekigambo Manero abantu bajja kufuna message ye Chiko Kimola. Omusajja ono Mulwana yavaayo n'agamba wakati mu mbeera enzibu lwimbo lwabakwata mu Babiro 2:16 naye yaluyimba 2:11 nga tuyingira mu biseera bya Walk to Work. Walk to Work yatulaga who is who. Yatulaga who is who after 2:11 ke kaseera akazibu ennyawo. Era oli muyinza okwogera kino ne mwogera kiri. Personal sacrifice kintu kikulu nnyo. Mulwana 2:11 n'ayatula erinnya Besigye mu luyimbo olwo. Toka kwa barabara, toa kifunguo, Besigye ameyingira. Toa basi yako, yes, toa basi yako. Tunataka kifunguo. Nga ayimba erinnya talirumamu. Chiko Kimola bagamba Manero naye no nayimba Dr. Kiza Besigye oluyimba ne lukwata mu Babiro. N'okutuusa olwaleero revolutionary song mu struggle yonna revolutionary song ziyambako to motivate fighters. Kino kyovula n'abasirikale bwe babeereyo bayimba ennyimba na buli kimu. Kakati
njagala okwebaza abayimirira ne mulwana mu kaseera ak'okulonkinga oluyimba olwo. Abamu muyinza okwogera temumanyi bye twayitamu ku lonki e Namboole. Saagala kubawanisa mikono nti ani yaliyo. Naye mulwana yatuuka nagamba bannange bwonna oluyimba lubakutta omubabiro nti mujje mumbeererewo, saagala ompe n'ekikumi mu nsawo yo, jangu okontributinge. Twaguluba ne show ya mulwana ogiteekateeka. Saali yagadde kweyogererako kino. Naye twaguluba ne show ya mulwana ogiteekateeka mu mbeera yonna nga Dr. Besigye atukulembeddemu e Namboole. Omanyi abayimbi mu nsonyi okubagamba kino, bwe mukola show nalabyewo muganda wange Lutalo, bantu bayimba munteekeko wano nange mbere nga nyimbirako mulwana. Abamu mpulira ne show ezimu basasula basobola okuyimbirako ku stage ddala ba upcoming. Abalala bwe banga nkuuka oba show zino ez'amaanyi bakola buli kyonna ekisoboka. Mu nsonyi saagala kugamba bayimbi, naye omuyimbi akaseera kumuga nti jangu oyimbireko ku stage ya mulwana ng'alonkinga show ye, ng'alonkinga oluyimba toka kwa barabara. Twali e Namboole, omusajja yeeyimiririzaawo show ye. N'abatono bwe twali nga tumukwatirako okugiteekateeka n'avaayo ng'eri successful mu mbeera gye yalimu. Gwe kuba ekifaananyi ekyali e Namboole. Kaakati ebintu ebimu tebyali badde bya ku muzindaalo, naye twagala ekifaananyi. Omanyi bagamba omukono ogwa ddyo bwe guwaayo ogwa kkono gukole ki? Gusirike. Ekyo twali badde abamu tusirise nga tugamba kkono asirike, naye omulimu ogwo gwali munene nnyo. Njijukira era munno omwe yamuyimirirawo, mutabani wange Aruna yayimiriddewa. Peter Mugema mbadde njagala mulabeko, y'omu ku be batanneebaze. Aruna, Peter Mugema ali luddawa? Amini Daudi Mugema, si Peter. Daudi Mugema bamukwata, si Peter, ne bamutwala wali Daudi Mugema. Omwana ono mulabeko, ansonyi omuyita omwana ono. Ogamba oli ki? Ogamba okoze bingi naye wumula. Muzeeyi kola ki? Ono ne bayimirira ne mulwana. Ono bayiga bano. Ono yasibira ku Jinja Road ne bamusiba. Naye ebimu sitwali eyogeddeko byonna bye tuyiseemu. N'oyimirirawo ng'engabo. Mugema ono yaguma kubanga yali mu kkomera ku Jinja Road gye bamusibira n'ebisumuluzo nga tamanyi gye biri. Ne mugamba nti Mugema ne mulwana tugenda kufa n'abasajja tulabe nga muva mu kkomera. Nga bayiga mulwana, bayiga omusajja ono olw'oluyimba lwe yayimba. Muzeeyi ogamba okoze bingi naye kola ki? Wumula. Mugema ono ne tumujja mu kkomera nga bali mu mbeera y'emu ne mulwana. Mwebale ate era bamuyimirirawo nnyo mu mbeera zonna. Webale nnyo bwana Mugema, obwedda sinnakulabako wooli. Struggle. Muleke gikamansholizinga. Njagala bategeeza struggle. Muleke gikamansholizinga. That is dangerous. Era ekyo kituleetedde obulabe. Mukulu Kasozi saali boogedde ku bigambo byayogedde ebya Najjanankumbi neki? Najjanankumbi Katonga.
naye olwokuba akyogedde wano kiyinza okuleetera abantu obulabe. Embeera eriwo bagamba najja nankumbi waliyo ensimbi ekatonga teri. Oli n'akwata ng'agamba nze nja kulemera najja nankumbi kuba waliyo ensimbi. Saali byogedde naye muleme kulaba value mu struggle nga nsimbi. Si dangerous. Mugema ono ne banne nga beetaaga okubajja mu kkomera ani yayimirirawo ne buwalize wali n'omuwa akakadde kaali muyambye ekimpozi kugulirira poliisi nga kyakwetaagamu puliizi ndi wansi ku ttaka bantaddeko buutu kuba abasajja banjijeko buutu. Kuba abasajja bantaddeko buutu ku nsingo. Muleme kuzanyira mu struggle. Lukwago tampadde mutwalo. Police muleme kuzanyira mu struggle. Stop commercializing the struggle. It's dangerous. Extremely dangerous. Dr. Besigye musawo mutendeke. Mumanyi obulamu bw'abantu bwakutteko mu struggle wano noga nti singa dokita teyanyamba ku kino ne wano ne bwati nga takuwadde n'ekikumi. Dokita weebale. Manyi ono kye yayitamu genda ebweru. Manyi abalala bangi kye bayiseemu. Manyi abalala bangi. Olwaleero njogera. Manyi lwolwo dokita naffe najje tupuleyinza mulamu bwa Ssejjirinya ali ku kitanda e Nairobi. Sinalinnyayo namulaba. Ekyo tebakulimba sinagenda Nairobi kulaba Ssejjirinya. Naye yogera bitono. Nga ali wali mukomera afa bamutira mukomera ekigo nosituka n'ogamba nja kuleka byonna tujja omusajja ono mukomera ekigo. Manyi struggle bwefaanana bwetu. N'abalala bangi. So njagala okubategeeza kino mwenna abali wano njagala okubategeeza bwe tunaaba tunalinnya struggle ku nfeete ne bwemba oyinza nti Lukwago oli ku stebolo gw'ofuna omusaala. Yes, but do you know the sacrifices ne struggle yonna omuntu gy'oba oyiseemu mu mbeera efaanana yonna? It's important you understand that. Extremely important. So, Honorable Kasozi kyoyogedde ekiremye Katonga ne najja nankumbi ugambye embeera eyo yoyogeddeko wano eyinza okuwugula abantu abamu n'ogamba nti lwaki tetwegattala. Gamba tiimu yonna gy'oli naye najja nankumbi zaayo sente y'ekibi tugumire embeera yonna n'omunanzi kati wali tabu. Naye tujja kuŋŋamba tujja kukwata sente y'ekibi ate ukambe tutambule propaganda nemuteekawo kino nemuteekawo kiri nemuteekawo kino. That is extremely dangerous. Bino ebigambo saali byogedde mu lumbe lwa Mulwana naye Kasozi ne banno mulekere awo enjogera eyo era nkusaba togiddamu. Awulidde kaakati ebyo mbikomezaawo olunaku olw'enkya ebisingawo tujja byogera tuli Katonga.
tuli Katonga munsonyi wokwogera bino saze kuyombera mu lumbe wano naye tulina obulumi n'ennyiike. Tulina obulumi n'ennyiike ku mutima. Tulina obulumi n'ennyiike ku mutima. Bingi betuyise mu struggle, bingi betwerekereza, bingi bye batwogeredde, bingi bye batukoze. Ninowulira Dr. Besigye kyekibaganye togamba olyawo tomanyi kireesewo mbeera eyo. Katonga lwaki? Katonga kitebe kya struggle. Wakomaddi okujja Katonga? Wakomaddi? So please ebigambo ebyo mubirekerawo. Enkya tugenda kusabira Mulwana ate muyingiza mu byabo kugira kuti Mulwana ono twali naye ensambya for your information gwayogera bwe twali tuteekateeka enteekateeka ng'ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde nga tuli nsambya Mulwana yaliwo era n'agamba bye mukola mugende mu maaso abantu tebayuza mu kibiina kyaffe. Ku lunaku olwo twakola omanyi mugenda ne muge twakola kyonna ekisoboka abaaliwo ne tubaga bannange tumobilizinga akasente tukawe Mulwana tuzoogere nti twakwata kino ne kino ne kino ne tukimuwa. Ku lunaku olwo nga tuli wali n'ebirala byonna ebikoleddwa okuyamba. So please mujjeewo embeera erumba. Bino mbyogedde nga komanda wa Forum for Democratic Change atuule Katonga. Atuule Katonga. Era nabisanze wano nga n'oyo gundi abyogera wano okwera naye ayogera muleke kulinda bino mbiraba abantu ne balinda omuntu amala okufa bajje babalangire bajje boogere bino mwe mukola kye Katonga mwe mukola mubikomye. Eno struggle yakutaasa ggwanga lyaffe si yakugamba nti ebisawo biri enajja nankumbi mwe lwaki tetwegatta. Poliisi ekyo mukikomye olwaleero tuwerekere Mulwana. Bw'oba tosobola kutwegattako tuleke. Bw'oba tosobola kutwegattako tuleke. Naye tojja kulinda Mulwana amale kufa ojja otulangire muwe Katonga kiki kino kiri koma. Enkya ku ssaawa 2 tugenda kubeera Katonga na byonna bye tukoze mu nteekateeka yaffe bijja kwanjulwa ate era n'ebikoleddwa tiimu nga tuli wamu kuba ffe tukola kitole nga tukomandingibwa Dr. Kiza Besigye. Ebyo anaabasobodde anaabyogera naye newaba taabyogere yabikola kuyamba Mulwana mukwano gwaffe fayita waffe si byakumuzindaalo. N'ebigambo ebyo muzikirize mpiteekano Dr. Kiza